abasomesa mwebale kuleeta abaana Zubeda mumumanyi Zubeda mumumanyi wale tubakulabye oyinza okuba muwala wange oba oyinza okuba mwannyinaze bulijjo mbagambira ekyo wa mutima omuyanja naye bw'oyita mayanja eryataata njagala eriri ery'omutima namayanja eryo tulisoosowaze nayo liveeyo omanyi bayinza okujja ne bampa ente ate eryamanja ne livaawo naye eryamayanja lyo telisobola kuvaawo terisobola akuba nebiribiri ale tulijja jangu tulewa owekitiibwa kiyimba omumanyi nebisaako kamanja ku nsonga za kabineti n'olukiiko n'emirimu mu ofiisi eno ate ono owekitiibwa Kitooke minisita w'amawulire bakwagadde olwa bavudde nayo bakwanirize ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga zinayimba ntyane sitenda Ssaabasajja Kabaka kama wange Zubeda yeyasaba okujja kuwulira lwaki ayagala okujja kulabako era n'okutuukiriza enjogera egamba nti akiika embuga amanya ensonga ajja kutwanjulira banne era atubuulire lwaki azze wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mayebazibwe abatali basiraamu. Erinnya Shamemu Mayanja ettuufu lyenkozesa ery'ekika ye Shamemu Namayanja. Abasinga mu mpita Zubeda lyerikola ssente. Ndi mukyala eyeddira omutima omuyanja. Era abammanyi ku programu zenkola mbeera mbajjukiza nnyo nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda era ddamula akyagikwasizza maanyi. Ndi munnakatemba naye professionally ndi munnamawulire. Yes. Era omulimu gwange ogw'amawulire ngukolera ddala bulungi nnyo era bwe tutyo Oweekitiibwa nsaba okukugamba nti twaggulawo ekibiina ekisobola okulongoosa ku mawulire gaffe tusobole okuba nga turipootinga ebituufu ebyo n'okuba nga tuyiga empisa mu ngeri gye tugakolamu bakiyita Wanayenki Grounds Journalist Association. Era ekibiina ekyo kigezaako okulaba nti ab'amawulire abagasomye boogera ebituufu ate ne babeera nga bassa ekitiibwa mu ngeri gye bagaripootingamu era nga nzijje ne secretary wa association eyo. Ndi munnakatemba era nzanyidde ebbanga ddene nga naviira ddala ew'omukulu omugenzi Uncle Kato Lubwama bwentyo n'enzira ewa Uncle John Segawa era nakati gye nkyali. Ntambudde ne bannange bano omukyalo ono bamuyita Rahma Nawukeera. Ye chairperson waffe
ku nteekateeka yaffe gye twatandise ey'okulaba nti tugunjula omwana omuwala mu nnyambala. Omukyala oyo bamuyita Hanifa Nakachwa, ye sekretary waffe. Omukyala addako bamuyita Farida Naabagereka, era yakola ku marketing ey'okulaba nti initiative yaffe egendera ddala mu maaso. Owekitiibwa initiative yaffe eyo egenda kuba ya 31 Ogw'omunaana e Lugogo, nga tukoowodde buli mwana ow'obuwala, nga tukoowodde abakyala bonna bajje tweyambe tulabe nti eggwanga litereera mu mwana omuwala mu kwambala. Owekitiibwa nze Shamim Namayanja ow'omutima omuyanja nasalawo ebintu byange ebyakatemba mbitambulize mu kugunjula omukyala n'okulaba nti tusapootinga abakyala mu ngeri ez'okubeera nga tusitopinga domestic violence, n'okulaba nti omwana ow'obuwala ayiga nti alina okukola, n'okubeera nti ennyambala yeekyukira ddala. Kusooka okulaba nti tuweesa eggwanga lyaffe kw'ossa n'Obuganda ekitiibwa. Era twasalawo nti ffe katemba waffe tumuzannye nga twambadde bulungi. Olwo ne be tuyisa abato abatulabirako bamanye nti mu theatre tetubeerayo beesittaza. Tuli basomesa ate era twasalawo okusomesa ggwanga. Era ow'ekitiibwa ndi wano ndi musanyufu nnyo okulaba nti ndi wano naawe, kuba mbeera nkwogerako buli lunaku. Era ne mbategeeza nti by'otukoledde simanyi oba tulifunayo abitukolera, nsaba Mukama akuwangaaze. Nze nga Shamim Namayanja ow'omutima omuyanja nkwagala okufa. Nkwagala okufa era bammanyi eyo akuyingira mu muyingira. Omulimu gwange ngukola bulungi nnyo ddala nga sirina gwe nnyigiriza okuggyako yayagadde okunyigirizibwa. Yesebo. So tuli wano okusaba nti nga bannabitone tusaba tukolagane n'Obuganda, tukwataganire wamu tulabe nti tusobola okubayambako bwe kiba kigaanye kuba tutuuka olumu gye mutasobodde kutuuka. Tutuuse eddoboozi lya Buganda, naawe ng'omuntu okoowa naffe tukkiriza tukuyambeko nti w'otasobodde kutuuka abaana bano tubagambe nti ow'ekitiibwa yasazeewo nti bannange twambale bulungi, bannange okuweesa omulembe guno abavubuka ab'omulembe omutebi tubeere n'empisa. Internet tugikozese naye nga tugikozesa bulungi. So gwe mulamwa gwe tuliko eyo mu group zaffe ne bano abakyala boolaba wano ne bannange abo bonna boolabawo ku kamera abasinga nkola nabo era bambeera wano. Ne mbagamba erigulye terijja fuluma bwe riti, ogwo omutwe tegujja kukola, ne tusigala nga tukuumye ekitiibwa kya Buganda ng'abaana ba Buganda. Neeyanziza nnyo neeyanziza. Twenza omutima Mayanja kama wange minisita akiikiridde minisita w'abavubuka Katonda bakwogera njala kulwoperera nti wano waliwo abaweereza ba Kabaka Musoke Hannington Principal Sports Officer baba banjulidde. Owekitiibwa Noah Kiyimba ye minisita wa Cabinet. Cabinet olukiiko olufuzi olw'okuntikko mu Bwakabaka, ye minisita aluvunaanyizibwako, ate n'olukiiko lwa Buganda olugatta Buganda ate alina n'emirimu egy'enkizo gy'akola mu ofisi ya Katikkiro. Omukulu oli kakati ali wano nga minisita w'okwewummuza, si kwewummuza ebitone, kubanga mu emirimu gye mukola gigwa mu minisitule y'abavubuka emizannyo n'ebitone, naye minisita taliiwo n'akiikirirwa omukulu ono Israel Kitooke. Nsanyuse nnyo okubalaba. Anammwe owuwe tireka ab'ebweru balye kansoosowaze oba mwannyinaze oba muwala wange Shamim Namayanja muwala wa Mayanja ow'omutima. Naye na bano bombi bammange nga bwe muwulidde bangabi ate oli mukamwana oba wa butikko. Kale nsanyuse nnyo okubalaba era kirungi nnyo nammwe nga bannabitone ne muyitako wano ku mbuga, kubanga Bulange y'embuga yaffe ffenna abantu ba Buganda, abantu ba Kabaka we tukuŋŋaanira, teryasigala bweru. Awo nno mwe mugenda ne mubeera n'emirimu mingi eyo gye mubeera ne mulwawo okuyitako wano. Kale bwe nasisinkana Shamim ono Zubeida
ku Climax Lounge eri awo Makinde twali tugenze kugiggulawo kirabika balina emirimu gye bakolera bannannyini kifo oba ku kitundu oba okukola kutya ne musangawo ne munne ne bagamba baagala kundaba nduddewo okubalaba emirimu giba mingi naye nali seerabidde kale nsanyuse nnyo okubalaba enkya ya leero. Ssaabasajja yatuteerawo minisitule ey'ebitone kubanga ebitone si byakusesa busesa bantu nga bamu bwe balowooza. Ebitone bigendera ddala ku nsonga y'obuyiiya era abamu batera okukyerabira nti omuntu yenna yeezimba ateeka okuba omuyiiya. Okutuula awo n'oyiiya ebigambo ebijaawo ebiyinza okutusesa nga Oweekitiibwa bw'agambye okozesa obwongo bungi naye ate ng'oggyeko okugamba nti okozesa obwongo bungi abantu abayimiridde ku bitone tebabalibwa obungi era bw'oba oyagala okukitegeera wejjukanya bye twaliko mu Lumiima Mawuggwe nga tuli ku muggalo. Abantu abalina ebifo Katemba gy'alabirwa baali tebayingiza ssente. Abantu abakola emirimu nga bano bendaba abankwata wano baali tebafuna ssente. Abantu ab'ebyuma banannyini byuma bye mukozesa baali tebafuna ssente. Gavumenti yali tekuŋŋaanya musolo ate muyitirivu. N'olwekyo ebitone si kye kintu ekiri awo eky'okubalaatiramu era mu nsi ezikuze erimu ku kkubo gavumenti mwe zifuna essente empitirivu bitone. Katemba, kuyimba, mazina, kuzannya firimu ne bw'ogenda no South Africa wokka ate ofulumye Ssemazinga wa Africa ne bw'ogenda Nigeria ssente gavumenti zeekuŋŋaanya mu bitone tezoogerwa. Ate bw'ogenda mu nsi enkulu ddala nga America kyetinda oba Bungereza awo nno Kabaka bw'ateekawo minisitule y'ebitone ayagala abantu bavumbule ebitone Katonda byabawa bwe bamala obivumbula babikozese babikuze babitwale ng'omulimo. Era ekisinza okutta bannabitone mu nsi ento bangi bannabitone sigamba mmwe abaze okundaba naye bannabitone balowooza nabo bali awo kusanyusaamu busanyusa bantu. Omuyimbi tugambe bw'ajja ku siteegi awo ekyo kye tulaba kye kitono bw'aba ow'okuganja mu bantu ateeka okuwaayo obudde n'abeera mu studio n'agogola omumiro abakuba ebyuma ne babikuba ne babiddamu tuuka ku ekyo gwe kyolaba baazina n'abaamazina ne babikola. Bano bye tulaba Zubeida ne banne bye tulaba bye bakola ebitusesa babitwalirako obudde bungi. Kaakati oli bw'aba munnabitone n'atakimanya naye n'alowooza byakusanyusaamu bantu nja kujja ku siteegi abantu bakuba enduulu takiwa budde tagutwala nga mulimo. Kabaka kyeyava ateekawo minisitule y'ebitone era mbeebaza okuba nti mmwe mukozeseza ebitone byammwe Katonda bye yabawa era twagala mubikuze bitegeerekeke bulungi ffenna tuganyulwamu tibiganyulwa mmwe mwekka ffenna tuganyulwamu. Minisita agambye nti okunoonyereza kulaga nti buli lw'oseka oyongera ku bulamu bwo. Nze bwe mba n'ebinyigiriza nzirayo nendaba ebintu bya Zubeida ono nenseka nendabira n'okwerabira nti ensi erimu ebizibu. Kale n'olwekyo mulina omugaso gw'amaanyi nnyo eri eggwanga era njagala nnyo okubeebaza okufaayo ku nkola y'omulimu. Waliwo endowooza eyajja oba yajja lwa mutimbagano nti bw'obeera omusajja olina okulaga ekifuba oba olubuto luliko enjola six pack enjola n'oziraga. Endowooza eyo yajja bw'obeera omuwala olina okutulaga ebisambi oba ekkundi oba amabeere oba olina okukola biki byonna. Endowooza eyo yajja
naye ababikola kye beerabira nti era ekikula amangu kifa mangu. Ng'oyinza okukola ebyo abantu ne bakubira enduulu, omanyi bano abajja mu kisaawe ne bakuba enduulu naye enduulu eyo tebeerera kubanga era abantu babikoowa mangu. Simanyi nakumanya lwaki abantu tebamanyi nti kookoonyo yasinga okusikiriza bwe kiri. Kyewandyagadde okulaba nga tokiraba kikussa amabbabbanyi naye weeyanise wenna oli awo baseka ne bakuba enduulu leero enkya kivaamu nga babikoowa. Naye n'ekirala twagala naddala abavubuka babeere bantu balamu. Waliwo embeera ng'oteekwa kubaako ennyambala gy'ogoberera. Kati mmwe muli basiraamu lwaliro lwa jjuma ng'ogenda mu muzikiti oteekwa okwesabika eddiini kyebagamba ate okubanga olina engeri gy'oyambaddemu onoogenda otulaga emibiri gyo nga ate ogenda mu muzikiti. Enkya lwa mukaaga abantu bagenda kwanjula, abavubuka mbalaba nga bambadde jjiini ate mu mabaala ono oyambala ki? Mugenze mu kwanjula yambala kanzu yaffe eŋŋanda, yambala egomesa yaffe eŋŋanda kubanga omukolo bwe gugamba. Era kikulu nnyo abavubuka n'okumanya ennyambala esaanidde. Ekyamazima bw'onooba nga oli mulungi naddala omuwala ne bw'onooyambala obulungi mu ngeri ekuweesa ekitiibwa, obulungi bwo tebusobola kuseebengerera era babulaba babumanya. Kati ekiseera bwe kituuka, Haruna Mubiru yagamba ati ntireka kwesaaniika ng'oli waka, oluyimba mulumanyi. Haruna Mubiru yagamba mukyala we banireka kwesaaniika otuusa awaka, ndowooza ne mu basiraamu bw'obeera n'omwami wo akakaaya ng'okasuula eri bino babita habaaya ng'osuula eri ng'osuulako jangu onkwekule. Awo tojja kubaako gwe weesittaza ate n'obufumbo bwo ojja kuba obuwaniridde. Awo nno enteekateeka eno gye mulina ey'okugunjula abavubuka naddala okwambala obulungi enneeyisa ku mitimbagano. Emitimbagano giriko ebyokufuna biyitirivu n'ebyokuyiga, naye waliwo abalowooza nti ajja kutuula awo atubuulire bye baayiseemu ne gwe yabadde naye. Oli n'ateekako n'obwenyi bwe ne tumulaba ng'ayogera ebintu. Osobola kusiga bijanjaalo n'okungula binyeewo, ekyo nkibuulira abavubuka. Ne ku social media ku mitimbagano ky'osigako ky'okungula. Leka kugendera ku bino ebyabakugoberedde emirembe engalo. Nisaaki teyayimbye, muwulirize bulungi oluyimba olwo. Gwe bw'obanga ku mitimbagano oyagala kwemalamu nsa, by'onookungula bijja kufaanana embeera eyo mudda. N'olwekyo nnyaniriza nnyo ow'omutima Shamimu Namayanja, Zubeida ne banne lwakaweefuba ono mulungi nnyo tumwetaaga. Era muyigirize abantu nti bye tulaba ku mitimbagano si bwe bulamu bw'abantu obutuufu. Omuntu agenda mu woteeri ne bamukuba obufaananyi naki nga n'amaka ge tegafaanana bwe gatyo, n'ajja n'akulimba oba n'asanga emmotoka ya minisita ng'ono n'akubako ekifaananyi, akweka ennamba atulowoozese mbu tayagala tumulondoole, kumbe akimanyi nti amateeka gamukwata okukozesa emmotoka etali yiye, emmotoka si yiye, n'ateekayo. Kati abavubuka bano abato baba bangu nnyo okulima ne balowooza nti obulamu bwe butyo bwe bubeera. Obulamu si bwe buli. Obulamu okubuwangula olina kunyiikira, olina kutuuyana, olina okuweta omugongo, olina okukwata mu nfuufu n'ogyerawo. Awo nno neesunga nnyo okugoberera kaweefube wammwe ono gwe mutandise, agendereddwamu okunnyikiza obuntu bulamu mu mirimu abantu gye bakola naddala bannabitone
ndowooza nti bakyetaaga nnyo. Mbebaza okujja era naffe tujja kubawagira mu kaweefube gwe muliko. Nze njagala nnyo bannabitone bansanyusa nnyo. Nnyumirwa nnyo Katemba, obudde oluusi bumbula naye nze Katemba nnyumira nnyo. Nnyumirwa nnyo okulaba abayimba, nnyumirwa nnyo ennyimba nze gwe mulaba. Ennyimba nzinyumirwa, ezaffe ez'emyaka gyaffe n'eziriko zinnyumira. Era bw'oba wambuza nga tuli wano mpaka nyinza okubeewuunyisa. Nnyumirwa nnyo okulaba abazina amazina obulungi. Njagala nnyo ebitone, njagala nnyo abazanyi b'emizannyo, omupiira. Mpagira Buddu nakubadde tutandise bubi. Mpagira nnyo Vira, mumanyi ffe bannakinko bannantawunyikamu. Mpagira Uganda Cranes. Mpagira na ttiimu kino. Mwagala njogere ku Arsenal. Kale mwebale nnyo bannaayo okujja era mbaagaliza obuwanguzi mu mirimu gyonna gye mukola, era tujja kuba nga tutambula ffenna okulaba nti tubawanirira ebitone byammwe biyitemu. Ensi ebafunamu kinene, Katonda abakuume. Tuyanza nnyo Katikkiro olw'okubuulirira okubagamba nti alina amatu awulire. Oluvannyuma lw'ekitiibwa kya Buganda tujja kufuluma ebweru awamu ne Bayola Nakaziwe team assistant. Awo waliwo n'omulala Saddam Sebwira naye ng'ava ministry y'abavubuka. Kaakati mukama wange minisita wa Ssaabasajja agenda kukuyita oyogereko eri abantu bo, oyogereko eri Obuganda. Kalabalaba weebale nnyo. Mukama wange Kamalabyonna kiikiridde minisita atwalamu ensonga eno ey'abavubuka n'ebitone. Emabegako awo minisitule eno yayitibwanga ey'abavubuka n'okwewummuza. Ssaabasajja Kabaka n'asiima, Katikkiro n'atwanjulira nti kati eriko ekkoweero ery'ebitone era kigwira ddala mu nsonga gye tuliko olunaku lwaleero. Njagadde okubategeeza nti teri kintu kisanyula nga kubeerako kaseera n'osekako ng'olina ky'olabye. Buli lw'oseka okunoonyereza kulaga nti weeyongerako emyaka obaako endwadde z'ogoba. Ono minisitule yammwe nkulu nnyo ekyenkanidde awo era bye mukola birungi nnyo. Nali ndaba nnyo omukulu oyo Katolu Bwama naye alina engeri gy'atusanyula nnyo era ng'obuntu bw'essera ku butabulaba. Olunaku lumu baamuwa embuzi ng'agenze okukola ng'omukinjaaji naye n'agenda n'agamba mukama we nti embuzi eno yabadde n'amagulu 3 munnayensonyiwa era yakubibwa ebikonde ebiwerako olw'okuba okugulu okumu alina we yali akutadde. Naye bwe bityo ebitambula abantu bangi nnyo abafunye mu kisaawe ekyo eky'ebitone. Tulabe bannaffe nga Jennifer Musisi yali mukyala w'amaanyi nnyo naye ng'alinayo ekintu kyakola ekyokukola bukeeke. Yatandika mpola ne bukeeke obutono naye yagenda okumalako ng'akolera ddala keeke za miliyoni 7, 10. Ebintu ebyo abantu basobodde obifunamu ebintu bingi nnyo ne bagaggawala. Sijja kulwawo kansabe mukama wange abeeko ebigambo by'atugamba eri bannabitone abalindiridde okuwuliriza. Ekyekijjukizo Katonda omulungi ow'ekisa otoberwe Mukama bunuguleke emikisa gyo era baffe omukuumenga twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyamaata naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka wangaale nga n'enkumbi ku bbega. Kale amazaatu weemu ensi tulabika tumereza nje amazaatu weemu.
Alina ensonyi. Bendera ya Kenya, eya Uganda, Kuba boda ku boda. Uganda endala, eya East Africa, oba eno ye Nigeria, negamba yekubira obulango eyo mu nsi zonna. Okay. Tusase bulungi. Tulaba ab'omutima bwe tuli ababalagavu. Beda dabo kamirengo bo. Amanyo kukamira. Funye ekifaananyi ky'omu nnyumba. Ojja kukankana. Sanchez wategereka. Tegereka nze enjeru. Tandise okweyogeza tugende. Alright, amanya n'eddoboozi David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Olwaleero tukyaddeko embuga. Owaaye kamera yange togisiikiriza ate tonkuba nnyo kikokola. Leero tukyaddeko embuga ne Shamim Namayanja aka Zubeda agenda tubuulira essanyu ly'ayina. Mulabye wano ofunye wabula ekifaananyi ky'omu nnyumba ky'ogenda okuwanga. Njagala kifulume leero. Njagala kifulume leero. Akikutte njagala akite kati. Buli omu akikutte wano. Mwena mubimpe. Owulira otya okusinkana ow'omutima munnange. Nasuze engoye nzigolodde. Nzitadde awo naye nazuukuse ku 10 nga ndowooza bukedde. Ebanzijukiza ate bunnaba. Appointment yabadde ya ssaawa 5 mbadde wano ku ssaawa emu. Nga saagala ajjamu ankwate. Simu abaana bwe bagamba enkya tukutwala Kampala n'okeera bwe mbadde. Bwe nabadde. Naye ng'owulira oti? Mpulira essanyu liyitirivu nnyo okuba nti ow'ekitiibwa ansisinkanyeko ate nga faani wange mu byonna. Faani wange ate nga mu byonna wa mutima omuyanja ate nga mu byonna ffe tulina Ddamula. Ab'omutima omuyanja muli bulala. Ffe tulina Ddamula tuli bulala kwegamba mpulira essanyu ng'omuntu. Guno mulundi gwo gwakumeka ng'osisinkanye Katikkiro? Gwakubiri. Gwakubiri. Personally. Naye okujja wano ku Bulange mu butongole gwe gusoose. Aneonekaanekanye mu Gomasi. Ate wano ni wano. Owoomi. Ndi bulala. Ani akwambazizza oba yo? Sirina engoye sinze yeyambaza. NH Bridals yenyambaza. Nahia? Nahia. Awe Kawempe. Y'omu ku basponsor baffe eri mu Hijab Nation. Ebigambo bya Katikkiro kikyo otasobola kwerabira n'ogamba Katikkiro wano antereezezzaamu wano? Kyeso anzizizzaamu amaanyi nti omulimu gwe tukola gwa muwendo era eggwanga likola ki? Ligwagala. Abalala nti gye bali bannakatemba nga baddiikuula ate waliyo abalala abakola ki? Nga bw'omanyi tosobola kusanyusa nsi yonna. Kati ate waliyo abo betusanyusa abatunyumirwa betujjako stress kwegamba balabira ddala omulimu gwaffe nti gwa kitiibwa because tuli basomesa. Then mukyakye so akwerabira nti initiative yaffe eno eya Hijab Nation agitaddeko amaanyi mangi era neyeeyama okubanga ayimirira wamu naffe okulaba nti initiative eno egendera ddala mu maaso ey'okuba nti ennyambala yaffe abambadde obulungi tugyenyumirizaamu ne tumanya nti ne bw'oba tokunamya ensi ekulaba olabika bulungi oli mulungi. So tuli basanyufu sofa nga ttiimu abazzeeko wano. Kimanyira mwe muli basanyufu nga benkulembera bentwala. Wanayinki njanjudde awo neŋŋaaka njanjuleyo eri Katikkiro ate Wanayinki agitegeere nti tulina Wanayinki Grounds Journalists Association egendera ddala mu maaso era tuyita ebitongole byonna bitweyungeko bebeere ng'ate bifujjirira munnamawulire afune kasente. Baana bakola omulimu gw'amaanyi naye obwavu bungi. Kyova olaba nti olumu mugamba bannamawulire batukuba bakola biki tebabakuba lwakuba nti baagala. Kati embeera eyo gye twagala otutereeza bannamawulire babeere nga bafunako kasente tufune equipments era abagrow essaawa yonna ŋŋenda y'okulaba nti tufuna kasente ka bannamawulire batweka funding abaana bafune ku cameras omwana amanye nti ayinayo akalimu amanyi wayinza okujja akasente singa abanga mulwadde
Yes. Katikkiro ow'ekitiibwa agenze n'agamba anyumirwa nnyo skits zo, anyumirwa nnyo by'okola, anyumirwa nnyo interview zo, era omwerabiriza n'omwerabiza abo abamwogerako. Nempulira nga njagala kufa. Ne ngamba, you see what I've been telling you, I'm not a usual person. Yeah, I told you that I'm not a normal person, and I've been telling you that. Naye owakana nnyo. Bulijjo mbadde nganga nkola naye nti kola nange naye siri wa bulijjo. Oshitegedde? Ndi wanjawulo omukko ku balala. Ndi wanjawulo nnyo ku balala. Kati abo abaana abo be twagala ottereeza. Nti weba kuyita ssaawa 3 mu nnamawulire. 2 kitundu banga okola ki? Nga wooli. Naye tetujja batereeza kati kalo twamuyise essaawa 3. Atuuse 8. Kumpi 6. Shamim. Ebyo twagala ottereeza ebyo. Shamim, ow'ekitiibwa nga ggwe ogenze n'omuyirawo omubiri era n'olayira nti akuyingira muyingira. Statement eyo etegeeza ki? Anti nga bulijjo bwe mbadde nzija nga mbajjukiza nti mulimu ebintu ebimu bye tutaddeko essira ng'ate waliwo bye tulina otteekako essira ebitulemye. Ow'ekitiibwa nga bw'owulira nti wakitiibwa, tewali nsonga lwaki wandibadde oyimirira ku mpewo ng'oyisaamu ow'ekitiibwa ki? Amaaso. So kuva dda mummanyi n'abalaba programs zange nti mbeera mbajjukiza nti kamukole mutya kamutune mabbali kamutune left yakyali ki? Yakyali Katikkiro wa Buganda ate nga yeddira ki? Omutima omuyanja. Awo wennyini nga tumaliriza Hijab Nation. Enteekateeka tuli taratibu nnyo, twagala okwebaza abantu abali e Bulaaya. Tiketi muziguze. Ate buli lunaku mwongera okukola ki? Okugula tiketi. Tables tuzitunzi. Okitegedde? Kati this is the first edition we nayagalidde nnyo abantu nti nga tonnawa nnyo maanyi gakikuba kiggwewo. Kireke kisooke kihappeninge. Okirabe. Ate tusobola kuba perfect, njagala obbajjukiza. Tetugenda kuba perfect, tuli bantu. Tujja kukolamu ensobi ng'abantu naye tusaba mutuwabule other than okututeeka wansi. Nsaba ba sponsors, nsaba abakyayagala okugula tickets zikyaliwo, tusupporting ekintu kino. Abaana bagenda kuba mu holiday abasekendwe, abaana bali myaka 15, tomulekaka jangu omugulire tiketi muleete ajje mujje mukole networking. Mujje mumanye tulina kubeera tutya, tulina kwambala tutya, mujje tumanye business yo. Enkya nyinza okwambadde simanyi kyokola, enkya nenzija nga nina kuwagira. Mujje mwogereko n'abakyala ab'amaanyi mu ggwanga wano. It's more of networking and celebrating ekyambalo kyaffe. N'abatali basiraamu yo invited, please come. Wadde muwulira Hijab Nation naye mujje. Ffenna ng'abakyala tusooke tutereeze ki? Ennyambala yaffe olwo tunaagenda mu maaso ng'ate twambala bulungi nnyo ddala. Tusuubire ow'ekitiibwa. Ow'ekitiibwa. Ekyo badde olina kimubuuliza wali. Kakuwanzeeko. Ate kati njagala kubategeeza nti omugenyi omukulu tetunnamukola ki? Tetunnamwogera. Okitegedde? Mulimu n'abantu bangi be tutannayogera. Naye nga tuli specific, ebintu byaffe biri bwe biti, biri straight, enniya zaffe ziri kwalaali. Ow'ettaano kyagala nnyo bakulimbe nti oyinako emmere. Tekuli mmere. Ow'ekkumi ogenda tuula bulungi nnyo n'okukira ali eka. So jangu onyumirwe. Ate gwe ow'emmezi ogenda yitirira. Okitegedde? Tetulinaako muntu yenna gwe tuleese nti tujje bweru nti agenda basanyusa. Okitegedde? This is the first edition, we don't have money. Tutaddemu kasente kaffe ng'abakyala. So yensonga lwaki mugenda kusasula. Kubanga ne next year twetaaga kibeerewo. So far kyekiri nti tetulina funds zonna kuva mu bantu bonna mwe muyina okusupporting ekintu kino kibeerewo. So tandika kati. Agasta jagenda otuuka ng'ekyetaano kikola ki? Kiweze. Yongeramu akatwalo ow'ettaano. Koonaalyamu emmere twagitaddewo nga ya layisi. Omuntu ayagala okufuna tickets ezo waliwo online ticketing. Waliwo online ticketing, then tulina ne Momope, tulinako ne Airtel merchant codes. Momope namba osobola zibasomera. Naye merchant sizina nnyo mu mutwe kati essanyu likyali mu mutwe. Zimpeeko. Naye kwagalako kimu nti wategeera omulimu gwo. Assignment wagikwata bulungi. Yeah. So abennugu kati kabawulire obusungu ngazizeeke wakati bakuwogerere naye olaba kati olaba awala na Shamimu abaako ekizibu kuba olwana na Mungu anti oshekedde nze bwolwana nange oba olwana na Mungu nze ndi ku script ye kwentambulira ate nagano gikwatamu
Oshitegedde. Abaagala okusasulira ku MTN merchant code eri 015784. 015784. Kati mwabagala okusasulira ku Airtel eri 12 8 8 8 musasule mugule ticket bannange mugule ticket tujje tunyumirwemu ko nekirala bagambe ticket ni wajja ku National Theatre tubeerawo ojja ku National Theatre ojja funa ticket ogenda ku Flower World omukazi asinga otunda ebimuli origino biriko origino nayo ojja kusangawo ki ticket so kalo ina ki ndozo kya nti nkyadde ebulanga ngate Katikkiro fani wa buuza kati nga sinnabuuza ontandikidde otuusereeti bye twagala otutereeze mu mawulire twakuyise saameka kola bwoti toyomba kola bwoti nina ekibuuzo kyembuuza kiri ku kino ekiriwo erikyali lipazo ne Katolubwama wali mukwano gwa Katolubwama siri mukwano gwe ndi muwala we kale wali muwala wa Katolubwama ne kati yafa kiki osobola okwogerako ku nsonga ezo agenda atuukirire ba Conrad liripazo ekirala tuwe ebintu by'abantu ekitiibwa agenda atuukirire ba Conrad kuba Conrad mumanyi oyo blaza Conrad katookange kali principal era kayinamu ku mateeka nga bwondaba nti ate nalabye ne daddy mwali Uncle John Segawa so you will have to pay if you don't go there ate nange very soon nyingira ku committee eyo so respect ako Katolubwama ogendeyo osabe mu butongole oluyimba oluddemu bw'oba kyoyagala ku bbaluwa gye baagize eraga miliyoni 3 lwe luwate okubasinga babaawe baamusaliddeko ng'omunnakati nga mwana nti wa bitone abantu abamu bagamba sente nnyingi si nnyingi baamusaliddeko kuba kati nze gwe nnakwata nga ddamu sikiti yange yonna wakusasula biliyoni nga 8 gwe nkwata ng'agiddamu mubufunze oluyimba lwakunyumidde ozigeraageranya olwa ankato lulungi nnyo era lukyakira teri ayinza mujjawo obugamba wange obusembayo njagala tutegeeza bannayuganda nti ow'ekitiibwa nze mbadde naye era omutwala nawuwo era mutwala mu nnyumba yange muwanika simanyi bwe kigenda kubayisa naye obusi buvunaanyizibwa bwange naye nze mbadde naye bannange munkwate bulungi sofa nzaaliko nyoza okitegedde ate okujja wano si mmere tugenda mu lusuku anti eyo nnugu banaku nati nze nagamba sometimes I don't argue buli alwana nange alwana nani na Katonda n'ebimuli weekubye ate no nabyo byabwerere kabireme ekkulumya nnyo nnugu byabwerere bampadde biwe ku bwerere kyennina ku mubiri ekyange ngatto nakakaaya aye nako tekakuba nnyo budde kakadde ebyenkudi mbadde nagiridde byange yusise gye muloope ate era amunyumira temuli ziri Bana balungi. Yes. Nabali nabo bakumanyi. Noah's Memorial Primary School. Ani? Noah's Memorial Primary School. Sanyiza okubalaba. Namutamba. Ebityana boogera Oluganda. Boogera bulungi Oluganda. Tikya ayogera Luzungu. Atusomesa Luzungu abaana naye n'Oluganda wa. N'Oluganda balumanyi. Abaana mbayigiriza Oluganda mbayigirize n'Olungereza. Katonda abakuume. Amina. Bena tujja kuganyula. Kale. Katonda abakuume.